eyita omumbejja wa Buganda omukyala Agnes n'abaloga Sala Kagere omukyala gwe bayita n'abanaakulya mu ntagingire wano abalangira n'abambejja basavale banava asemberayo ddala nti nga bakodyo ye Ssaabasajja Kabaka awalade mwenda Mutabi w'okubiri wonna ssebo woli mbadde nkusaba bakuyite bakusaba okuluma kutu osobola okubeerako wano olize ebigambo byange by'olwaliro osanga gye tunaakomekereza ku nkomerero y'akatambi kano ojja kuba otegedde ate by'otasobola kubanga ofuna kubanga nkimanyi nti baakuggyako information okubanga ogifuna bulungi nnyo kale nange wewe nawe oli nkutumiddeko nentumira naku bantu mwenna abakyalimu empeka emera kansubira nti muli bulungi bwe nvaawo nno besi kyagala nnyo kuyita kubeera ku videos and of course yo seeriye video agibeerako bwe batagibaddeeko abaseemwayi iso SFC bazirecordinga ne bazimuwa ku big screen kwandabira ebitongole by'okwenda nabyo bindabira kuno buli omu abeera kuno wadde beebuzabuzanga abafuka bana bo tebandaba naye babeerako kuno kubanga information eno etambula negenda bulungi nnyo buli mwasi okugisiŋŋaana kati bwe mmala batuma abantu abo okusookera ddala kiba kya buli azaamaanya nnyo obuteebaza abantu bano wammanga ngenda kwebaza abasajja n'abakazi okwetolola obwakabaka bwonna buli mu Buganda abategedde nti eggwanga lituuse mu katuubagiro ne musobola okutta ekigere nga bibiri emabega okumanya Museveni yatuuka atya awo kyekyamutuusa awo tulina kukola ki omumusalako amatabi ge ag'ebiwawaatiro ge yakozesa nga ajja mu buyinza kale mwenna abantu b'e Bunyoro abatandise okuddayo ku nnono nga musumulula ebyo Museveni bye yasiba nga ajja mu buyinza mwebale nnyo mubalire ddala okuba nti mwazzeeyo mbeegayiridde muddeyo abantu b'omwakole mwenna ab'obugabe mbeegayiridde namwe muddeeyo wa Museveni buli omu yayitawo n'asibawo ekkoligo namwe muddeeyo ku buwanga bwammwe mutandike okukoowoola buli kimu ekyetaagisa empewo zammwe musumule buli kimu Museveni kimwamu okumusiba ng'ajja mu buyinza njala ko bazannya ab'ettoolo bakikola ab'Obunyoro bakikoze njala kwegamba ab'ebusoga bannange muve mu fulofoto yessaawa tutandike okuyigga abantu bano in and out okusembyayo abantu tekabera kakodyo njala ko baza abasajja abalangira n'abambejja ab'ensonga abatambula emisana n'ekiro nga mukozesa ensimbi zammwe nga temuweereddwa wadde ekikumi okugenda okweyimirira Obuganda okusumulula buli mpingo yonna buli ndagaano yonna eyakolebwa ne Yoseeri nga tumuwa obuyinza bajjajjaffe nga mukwasa obuyinza bwa Buganda mwebale nnyo mubalire ddala mwenna bwobanga oli mulangira na Mumbejja ng'oliko ensonga zemutambuza okusumulula okusattulula okusaanyaawo emiziziko gyonna ne gye baatuvuunikira ne gye baatuwunzikira bajjajja babakulembere bonna abaakingiriza Buganda okutuuka weeri olwaliro n'abakyagikwatiridde nti mubali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo njala okukubiriza omulago ogutakungula abasajja ba Kabaka mwenna gye muli bataata buno bubaka ntandikidde ku sipiidi nno sinnakola bye nkoze manyinzi kasita network ekwata mba mpitawo buyisi gwe musajja wa Kabaka ali eyo nawe omusajja ayagala Buganda n'ensi yo ngenda kutegeeza abantu bangi muliko empewo ez'amaanyi naye nga mwetya saagala weetye ng'omanyi nti oliko empewo kubanga empewo obwo bukkiro bwo kye tuyita obukkiro bwo kiba kitegeeza nti gwe ate osinga ku muntu omulala atalina kyalina kozesa obukkiro bwo n'amaanyiko osobole okugenda okulwanyisa Museveni nga togenze kukwata mundu wadde okukwata essasi njagala obategeeza nti Uganda n'Abaganda ne bannayuganda ebitundu 9 ku buli 100 Museveni yatuwunika n'atuvuunika abataavuunikwa abaliko obukkiro we batono naye abasigadde obungi baavuunikibwa muno mwe muli abaasoma abataasoma abaamanyi n'abatamanyi abaayitako n'abatayitangako Museveni yatuvuunika lukubanga eddagala baali mukwasa era buli kimu ne kibanga kyakolebwa okuba nti avuunika bannayuganda tulina omulimu munene nnyo ogw'okuvuunula abantu bonna bannayuganda njala sooka kuwako ekyokulabirako olyoka omanyi nti Museveni musajja mulogo nnyo mujjukira Ssaabasajja Kabaka amuganda ogende video tendaba nga abamuganya ogende Kayunga Abaganda Abasoga Abanyoro buli omu yasituka ng'akutte kyalina abaana bakola Museveni yali adduse era ng'agenze naye kyaliwo tetujja kwenenya kuba tewaaliwo muduumizi wa lutalo olwo n'akomawo oluvannyuma naye olwo baate bannawunzika bantu bonna naye akasajja olwakomawo ne kaddayo buto ne kaddamu ne kavuunika ne kaloga okutuusa lwe katutadde wansi ffenna
ne kaddira abategeera ne kabafuula batategeera ne kaddira empooza abuga ne kaziteeka mu buli ekyetaagisa wano wolabidde kulannama wolabidde mafiina wolabidde simanyi kabona jumba buli kyonna bakikoze nga bakimanyi nti bali mu kusaanyawo empooza abuga nakuvuunika bantu bonna kale ngenda kukusaba gwe asobola okugenda okutambula mu nsozi okuma ebyoto okoowola empewo okoowola emisambwa gyonna mutandika okukola ekintu kino mugende ebuziba musumulule buli kimu kyonna ekyakolwa mu biseera ebyo tuzunkuse tusumulule tujje envubo n'obuzibu obwatuuka ku baana bannambi ne bannayuganda gye babasibira kubanga Museveni yakikola akimanyi nti olina obbavuunika olyoka bafuge n'olwekyo ekyo kye mbadde njagala okusooka okubebaza then tulyoke tugende mu maaso kati awo nno bwe nvaawo njagala kutandika n'akalowoozo kaalyo then tugende tutandike video ey'olwaleero njagala tutandike video ey'olwaleero bulungi nnyo okusookera ddala munansonyiwa bannaffe mwenna abali mu Uganda n'okwetola ensi yonna ekitujja e Uganda okujja mu nsi zino tuba tuzze kunoonya kigulira makaliddiba nga Uganda kiganye naye tusanga okusomozebwa kungi mu nsi ze tubeeramu ne tutuuka n'okufiira obulamu mu bintu ebitategerekeka kale olwaleero nno olunaku lwaleero Muganda Forum yafiiridde mu bintu by'okusaaga mu ggwanga erya Misiri lye tuyita Egypt era poliisi yamuleese nga amaze okufa ne bateekawo claim nti omuntu ono basibe bane bamusse naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bangi battibwa Muganda Forum amannya ge ye Mukasa Ahmed nga ono yafudde olunaku lwajjo mu ggwanga erya Misiri yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogw'Okumi mwana muto nnyo wa 94 no kwa World Cup wa USA bambi ono kitalo nnyo bannaffe mu ggwanga lya Misiri okuba nti ne family omuntu mwana mmono yafudde naye nga yafudde mu ggwanga lya Misiri oyo Mukasa Ahmed abasinga obungi badde bamuyita Medics yafudde olunaku lwajjo ndowooza abasinga obungi muyinza mulabira wano yono omwana oyo yafiiridde mu ggwanga erya Misiri gye yagenda okunoonya ekigulire Magaliddiba ng'ate ewabwe kuwabwe zimubuzeeyo kale kitalo nnyo bannaffe awo mu ggwanga erya Egypt okufiirwako omusaayi mutono w'obukumuleshendamwena mwana muto nnyo olwo naye ensi eyo ekomyewo ng'afiiridde ku muwanga so ng'ate ewabwe tulina buli kimu kale nno kitalo nnyo ddala katugende mu kigulalo kyekatugende mu kalowoozo ka leero then tusimbule ne video entuufu yatuleese ndowooza kambawo ekigulalo gisigenda bba akalowoozo nzize mbagamba nti Uganda weetuuse tuli mu kizibu naye ng'abantu abasinga obungi tamanyi nti tulina ekizibu kyekiriwa enkima gyekoma okulinnya ennyo omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo bajjajjaffe munnange tebaamanya ate obutamanya tebukugisaako musango obutayagaliza ndwadde mbi nnyo naye ng'ate ebiseera ebisinga buli kimu kijja n'enteekateeka ya Katonda tuli ku kibonerezo Katonda kye yatuwa mu Uganda naye byaba kyagaanye okukkiriza nti ku kibonerezo abasajja bano abatamanya ngamba abakulemberamu Yoseriti bahabula omusajja Omunyarwanda n'akabinja kabajja balina n'obwayi mu mpale bagenda boolesa embeera zaabwe entuufu kiri kye mbagamba nti balina obwongo bw'ente naye olw'okuba nti abasajja bano tebaswala ze zimu ku qualities balina ez'obutaswala gw'oswala era taswala buli kimu ajja kikola wetwogerera olwaleero Uganda ebanjibwa obusiriivu obw'obutabalika 96 Uganda ebanjibwa obusiriivu 96 ekivunwa nti buli munnayuganda yenna alina okusasula obukadde 2 obwa siringi za Uganda z'otalyangako zino bazeewola ne bazikolamu ebintu byabwe gy'otaali naye olw'okuba nti Museveni ayagala kukuuma ekifaananyi eri ensi nti Uganda eri bulungi ne bannansi bali bulungi tewali mitawaana n'ebyogerwa si bituufu
yasazeewo okuteekawo enkuŋŋaana bbiri nga teziina mulamwa kigenda kwongera ku mbeera ya munnayuganda wa wansi ye ng'azeeyagalizanga ye okulaga ekifaananyi ensi nti Uganda eri bulungi. Mu kukola ekintu kino bannayuganda bangi bafiiriddwamu ensimbi, abamu baluguzeemu akaba, abalala basibye, bizinesi ze bazimenye nga n'amakubo agamu bagasibye. Kino olukuŋŋaana luno bw'ogenda n'olunoonyerezaako ne kugolola Moses, enkuŋŋaana zombi ezitudde teziina makulu kuba zimu teziina na headquarters. Olukuŋŋaana lwa Namukwaya lutandikira ndowooza n'okurenca, nze nja luyita lwa Namukwaya. Abajjukira ka video ka muganda waffe Ronald Mayiga ke yayimba Namukwaya, kati ne munyonyo enkyo olukuŋŋaana lutandika lwa Namukwaya terulina makulu. Ogenda kubuuza MP, ogenda kubuuza minister, ogenda kubuuza Yoseri kennyini nti NAM meeting oba NAM conference egenda kwongera kikula bwa munnayuganda tesobola kubuulira. Kale NAM conference eyo gye baataddeyo Namukwaya, conference ya Namukwaya gye baataddeyo terina address kyekisooka, terina kyeyongerayo. Ekibagambye nti G77 plus China tekiri nayo. G7 is G7 togattako plus China kubanga China babagambye dda Uganda essaawa yonna etundibwa ku nnyondo. Kati olukuŋŋaana lwa Namukwaya olugenda otandika e Munyonyo, abantu bangi balusuddemu akabala, bali mu kukomera bizinesi zaabwe zikoze eki zoonoonese. Kale njagala basa mwena bali ku mutimbagano mutandika okuvumbira ekikula ky'okuleeta meeting ya Namukwaya e Uganda kuba Namukwaya talina kyagenda kuyamba ku Uganda n'okwongerako. Yosali kuno ku video kwoli. Njagala oveeyo ku myaka gy'emikulu otubuulire olukuŋŋaana lwa Namukwaya lwataddemu ensimbi empya n'enkadde ogenda kuyamba nekisookera ddala. Olukuŋŋaana lwa Namukwaya luno okutegeka conference eyo mwakozesa sereza omuwa musolo ne muzimba conference center eri ku Munyonyo resort empya, ezo sereza muwa musolo. Sente zonna ezigenda okuva mu bantu abo bagenda okujja kubanga n'abantu bagenda okujja hotel booking zibiki kyonna sente zidda mu nsawo yo tezina zireba muntu wa bulijjo. So olukuŋŋaana lwa Namukwaya mwatadde Munyonyo terulina mulamwa era luli mu kukyanganya bannayuganda tetujja kikkirizaamu. Kati olw'okuba nti nabagambye nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okuwera olusobolero bwayo, Minisita bali omunsi olukwe yavuliraga nti bannayuganda twagala mutuyambeko ennaku 7 bambi mutunde bulungi, temunyibala, temukaaba, temukuba biranga, abagenyi baffe bajje balabe nti musanyuse bulungi nnyo. Then awo tujja kuba tudde mu nnomo, kati tujja kuba tudde mu nnomo situation. Kati Minisita bali omunsi mukimanyi nti muwamba abantu, mutta abantu, mugoba abantu ku mataka, mukole fujjo bannayuganda batadde mu mbeera embi. Gw'osuubira kuba ki munnayuganda gweyagala atunye obulungi kuddiru ki? Era ne mugamba mubeere ku makubo nga mwandiza bagenda bandiza ku ki nga feesi z'abannayuganda mukimenti. Gwe kennyini wavuddeyo okola statement eno kitegeeza mukimanyi ekintu kyemukola kiri mukola ekintu nga mukimanyi nti kyakagenderere. Kansoke mbazanyireka video kano. Kansoke mbazanyireka video kano. Lindako. Kumweba n'abasajja bajooga. Teknolojia n'okulungamya eggwanga Bannayuganda naddala babeera ku nguudo ezigenda okwesiba abagenyi buli ssaawa babeere n'akamwenyumwenyu ku matama abagenyi baleme okulowooza nti waliwo embeera ey'okunyigirizibwa. Tusaba Bannayuganda ffenna tukolere wamu twanirize abagenyi kati ebyo ebituluma ebitutawaanya tubiteeke ku bbali, tuteekeko akamwenyu ku kasumayiri ku feesi twanirize abagenyi kubanga bagenda kufuna ekifaananyi kye bagenda nakyo kubanga bano bagenyi baffe ffenna nga Bannayuganda. Oyo Minisita bali omunsi agamba Bannayuganda bateekeko akamwenyumwenyu ku matama abagenyi basange nga mulina kafeesi kalungi nnyo. Kati kino kyefaananyirizaako ne Ssemaka nga wakati ogula mmere tolina kyolekawo naye nga ggwe mu kuleeta abagenyi ewaka tolina kukwatira nsawo. Oyagala omukyala anonyesereza emmere afumba abagenyi bo balye nga n'ennyama kweri, osubirire omukyala agenda kwaniriza abagenyi nga mu mbeera gye badde abaanirizaamu, era n'abaana bennyini bagenda kukkiriza abagenyi abo okubaaniriza obuntu tekisoboka. Kino kye nabagamba nti bw'olabanga abaana b'awaka badduka emisini nga bawulidde kitaabwe akomyewo, kimanye nti ekiri ewaka kitokota si kisandikire. Gw'oŋŋamba otya mu mbeera gye ndimu nsanyukire abagenyi bagenda kunnyamba ki mu lukuŋŋaana lwa Namukwaya? Namukwaya conference is useless. Nchiddamu Namukwaya conference which is organized in Munyonyo resort is useless. It doesn't add up anything.
kuba na Uganda kine kibayamba katuulira kankabaddemu Bali omunsi minisita y'amawulire tekinojja n'okulungamya eggwanga Ssebana Uganda naddala babeera ku nguudo ezigenda okwesiba abagenyi buli ssaawa babeere n'akamwenyumwenyu ku matama abagenyi baleme okulowooza nti waliwo embeera ey'okunyigirizibwa. Tusaba abannayuganda ffenna tukolere wamu twanirize abagenyi kati ebyo ebituluma ebitutawaanya tubiteeke ku bbali tuteekeko akamwenyu ku kasumayiri ku feesi twanirize abagenyi kubanga bagenda kufuna ekifaananyi kye bagenda nakyo ye kubanga bano bagenyi baffe ffenna nga bannayuganda. Yoyo minisita bali omunsi akeera ku makya n'ava ewe n'alya akalo n'anywelako n'obusera n'ayingira ofiisi kati bw'agattako ne inborn cow mentality ne gujja bagira. Oyo minisita bali omunsi ava ewe ng'anywedde obusera n'alirako n'akalo bw'ayingira mu ofiisi n'omuwayo ekikopo ky'amata wali mu firiigi n'ajja n'akwata kamera n'agyetonozaamu. Nze minisita bali omunsi nze njogera kakyengera ebbuga lya Labbisi nimwe mwafuga muti eggwanga lino emyaka 38. Mmekigula LUJJI nkimaliriza katugende ku vidiyo yatuleese eyo tunaddayo kale ndoza kangende butereevu ku information eyandeese tulyoke tugende mu maaso. Kansubire nti abalangira n'abambejja basava ne bannava mutuuse ne bennatumye okuzambalira okugenda okuntabaalira otabaalira okuluba ku Ssaabasajja mutuuse bulungi nnyo. Akatambi kavudde kwanjula katandise. Tutandise tutya era tutandikidde wa. Ankulamusizaako Ssaabasajja Kabaka Rwani Mwenda Mutebi w'okubiri mutabani wa Muteesa kansubire nti oli bulungi munnange. Manyi tuli bulungi olw'embeera ey'akatuubagiro ng'edda ly'obukadde. Naffe nange bw'otula tujja tutuubagira ng'abalinnya eggaali eweddemu omukka sigamba nti bwe tulina okutunula embeera yetunuza bweti. Naye nazzi kuno ng'Obuganda butibwa nga ekyana ekiwala ekyakasuna ebbeere era nga kyeyagaza abazadde abooludda obw'enjuyi zombi. Naye ennaku zino munnange bw'olabanga ekyana ekiwala ekibadde kitiriba nga kiri mu luggya kyeyagaza ekitundu n'abazadde nga gitandise okusiiwunkira nga tekyali wadde mulenzi asala mu luggya manya ndi embeera egaye butyo n'Obuganda obwolekedde. Ssaabasajja Kabaka emyaka gye mmaze ku mutimbagano kuno nga ndopooka nange yanobako nga nkutegeeza ensonga za Buganda nga bwe ziyimiridde. Mu butuufu buli kimu nkigambye era buli kimu kitegedde. Newankubadde nkimanyi nti oliko envumbo ssabavumbo n'abakwetodde tebakukkiriza kutuusaako mawulire gano. Naye nze nfubye okulaba nga kutuusaako mu buyinike obw'ekika ekya waggulu. Kale olw'olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 14 ezakooka ku mwezi ogw'olubereberye ogwa January. Butyo nate nziza okuwaabira n'okuloopera ku nsonga zino wammanga. Obuganda buyimiriddewo ku ttaka. Obuganda buyimiriddewo ku Baganda. Abalangira n'abambejja ze zinnamuziga ezitambuza Obuganda. Naye ng'ennamuziga zitambulira ku ki? Ku Baganda. Kati bw'olaba nnamuziga etandise okwemeketa manya nti eba yayawula ekyuma nnamuziga kwetambulira era esiridde. We twogerera olwaleero embuga enkulu eza Buganda zonna zisaanyiziddwawo naye nga ekisisaanyawo kivudde luddawa. Newankubadde nti Yoseeri yalina enteekateeka nnamutaayi keesaanyawo Buganda ng'ayita mu mbeera yonna esoboka naye ate naffe kennyini twenyigidde mu bikolwa eby'okusaanyawo Buganda tutya. We twogerera Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti entabwe ne Kalonsambulira asaanyizzaawo ebifo byonna eby'ennono n'okutuuka amataka gonna okugatunda byonna ekirwadde kibadde era kikyali mu Buganda Land Board ekitongole ekyefuula nti kikuŋŋaanya n'okulondola n'okulambulula ettaka lya Buganda lyonna we liri. Abatamanya ngamba ababbi abakumpanya abaseddekezi enkweze ngezijjudde emmengo munnange ze zivuddewo Kalonsambulira okutunda ebifo by'ennono byonna n'okubisaanyaawo naye ng'ate beekwasa nti gwe biragiro biva gy'oli ate munnaani naawe n'osirika n'otabaako kyonyega olw'ensonga nkimanyi tomalaga papa era kukwata nsonga zino ozikwata kisajja kikulu. Ffe abakuloopera tukola bumu bwa kuloopera era ensonga zino tetumanyi bazikutuukako ba tezikutuukako naye olwaleero kando kuviire ku ntono munnange otutegeere. Bwe navaayo wano gy'oli abalamu ne nkuba omulango ogutakungula oluvannyuma lw'okutegeerako
nti ebumera watundibwa ng'era n'abasajja abachayina bakubye amayinja g'olusozi oluddumalawo nenzija nekubba emiranga egyasitula n'emizimu egy'abalanyina n'abambejja nabo okubinyika okubiteekamu engatto ogenda okwolekera mu kifo ekyo bagenda otuukayo nga lwayaba njala kwebaza nnyo abalanyina n'abambejja basobodde okuba nti bagenda okuba nga bakkakkanya embeera eyo n'olwali ebaddeyo olukuŋŋaana tabamiruka oluvuddemu ebirungi era ngenda bikuttulira mbive ku ntono nawo biwulire butyo era njala otwala okwebaza kwange eri abasajja n'abakazi abalanyina n'abambejja abasitukiramu ng'eyakimeza okw'omusana ne mwolekera mu kifo ebukerera abalangira gye basibuka neeno wali wabuddeyo emitawaana era abasinga obungi bazambalira ku mugongo ogenda okulaba ekifudde abalangira gye basibuka bagenda otuukayo nga musajja mukulu omunyalwanda atonye Mowli Frank Abayine ono mwogezi w'amakomera azimbagadde nga Ssekoko n'emaamira amagi nga yali mu nteekateeka z'ottwala ettaka lino wepo ne banyalwanda banna abali mu bitongole by'okwerinda naye bwe twogerera essaawa zino akugoba tabulako kyakusuuza waliwo embeera at least eyaddeko ng'omubi omweru nti at least ensonga zino bakyazeesambyeko naye ng'ate tetuyina buweerero ng'abantu banti bannaviira ddala ku nsonga zino naye ngenzo okugoberera ensonga zino okuzeetoola amataka gonna agatundiddwa ag'embuga amagombola na buli kimu ngenzo kisanga ng'ekiwundu kisibukira ddala ku ntobo eya Buganda Land Board mu lukuŋŋaana olutudde olwaleero ku mbuga ebumera kizuuliddwa mu butongole era nange nenzija nkuloopere Ssaabasajja Kabaka olwaleero mu butongole embuga zonna zitundiddwa ekitongole kya Buganda Land Board era ng'abantu bano wammanga bali mu nteekateeka etunda ebintu bino mulimu omukulu gwe bayita Kabogozza Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira omusajja oyo gwe bayita Kabogozza si mubbi mulwadde si mukumpanya muwuttanyi ngenda kuwaabira era nkutegeeze eyeeyita mwannyoko Lubuga Nge'nsi Nabaloga oyo mukubbi yava mukubba n'asiiwuka busiiwuusi y'omu kubakola endagaano ez'ekimpatiro okutunda ettaka lya Buganda kyokka bw'amala najja n'akwesemberezaako n'alyoka akulaga kasimayiro akalimu amannya agali kugaaya kumbe era kugaayira ddala munda nga tomanyi kuliko n'omukyala kennyini eyandibaddenga n'alinnya ow'ekifo kino ekyebumera ayitibwa Naaba n'akulya y'omu ku beetaba mu kutunda ekifo ekyo saako eyeeyita muganda wo ono w'ensowola omusajja omutoolo atava mu bbala alinga mizinda luna cupa kwe bayita David Wasajja era endagaano erabiddwako eno nga erina obuyinza obuwa okutunda ekifo ekyo nga yaviira ddala mu Buganda Land Board ng'era banonooza nti olw'okuba nti Buganda Land Board eri mu Mengo ate ng'erimu ku bitongole byo bagamba nti gwe kennyini wakkiriza ebintu bino ettaka lino litundibwe endagaano eno ku bantu abagisayiningako kuliko omukulu oyo Kabogozza kuliko Nge'nsi Nabaloga kuliko omukyalo ono Naaba n'akulya n'alinnya waawo David Wasajja wepo n'omusajja omukulu atayagala kweraga nti waali naye nga ssente zisookera wuwe ye mukulu gwe bayita Ssaalongo nga Mulengejja Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga Mr. Alaje be bantu bano abali balegawo okutunda ettaka lino lyonna ery'embuga mu lukuŋŋaana olutudde olubadde mu ebbugumu ery'amaanyi ng'era bw'oyogera ebitakwatagana ng'empale ya Museveni munnange oyinza okubuukawo n'oluyina oluyita ejjambiya ebigambo byogeddwa ebisongovu n'ebimpi ebiwanvu nti abantu bonna abeesudde Uganda nagamba mu kusaanyawo Obuganda gy'obeera nti Obuganda bugenda kukoma ku Bwakabaka buno buliwo babasaasidde kubanga okulwa nakujja kubeerawo mpaka Buganda ngezemu okutereera mu biwandiiko byonna ebiragidde olwaleero kiraga nti abasajja n'abakazi bano bensomyeko wansi awo Ssaabasajja Kabaka baafuna obuyinza okuva mu Buganda Land Board okulizinga ekifo kino nga bakirizinga oba bakiwaako obwannannyini bwa myaka 25 bweddu ekifo kino bakiwaako liizi ya myaka 25 bweddu era ekifo kino liizi eno yali ng'etwaliramu obunene bwa acres 12 nga kwe kulina amayinja n'embuga yonna okuba nti bisaanyizibwawo obuguzi oba obugule obwali mu ndagaano eno bulaga nti bano baafuna ensimbi eziri mu buwumbi 5 n'obukadde 5 mu 2 ne ssente zigwamu ezaawabwebwa mu kaashi oba mulibuliwo
buli omu n'akwatezze n'akinnambuka oba n'akinnimbuka oba n'akuuliita oba n'atambula ng'ayolekera mu kisuukye okutandika okulya n'okugejja n'okutandika okuzimbulukuka nga balowooza okuba bakimaze. Obutunzi buno bwakolebwa mu mwezi gw'Okutobba omwaka 2023 guno gwe tukubye emabega juuzi luno. Era we twogerera ng'ensimbi zino newozinoonya tosobola zifuna kubanga bo baalya ne bamalawo era basuubira kulya wantu walala. Bwe mmaze okulaba ku bipapula bino nekinzizaayoko okutandika okunoonyereza obutunzi bwonna obadde bukolebwa ku mataka ga Buganda ogenda okwekkaanya nga bantu be bamu abali mu kubanga batunda ebintu bya Buganda. Ssaabasajja Kabaka bulijjo abantu bagamba nti ndeerogozza n'ebintu byenjogera sibinako information. Ekirungi nti simanyi ebintu bino bifuna wato bifuna naye okusinzira ku information gye nfunye na buli kimu kiraga nti ebintu bino byonna bibadde bitambula ng'ebimu bikusifu ebimu bibadde bikolebwa nga tomanyi ebimu bibadde bikolebwa olumu ng'omanyi naye ng'ogezaako biyimiriza ng'amaze okutegeeza naye nga waliwo abantu abatakukkiriza kufuna information eyo. Ndowooza kamala okubalagako ku mberebeze baddewoko olwaliro katono wano katono. Endobeso ndofuna ya katono ko kadakiika ka seconds ntono nnyo ebisigale nabireta ku Sande ejja. Nga mu Buganda Land Board yesazeewo okusaanyaawo ebifo ebyo Obwakabaka balowooza bugenda kukoma ku mulembe guno ogwamutebi. Ebifo byonna ebiwaniridde Namulondo Buganda Land Board esazeewo ebisaanyeewo ng'esaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Nze Mulangira Kayemba. Okusinzira ku budde obubaddewo bw'obutolo bw'ensobodde okufuna kondoza tunatuukira okunaku lw'enkya n'olw'essande oluddako nja kuba ndeese ebintu byonna mu bujjuvu byabyo nga mbitegedde bulungi nnyo. Kale bityo Ssaabasajja Kabaka ensonga ezo bwe ziyimiridde ku mbuga ezisinga obungi zesigenda kuddamu kwogerako abantu bazoogerako dda nazoogerako dda obufeero obuli emmengo na buli kimu ekiri emmengo n'abantu abali emmengo n'abantu abakyamu batateekeddwa kubeera mmengo. Ebisigadde byonna bajjajjawo bakingirize n'abakulya okumpi mu ngalo basobole okuluma kutu okutegeeza ensonga zino kubanga gye tukoma okulwa ate n'embeera egenda esajjuka kubanga bw'esajjuka kiba kitegeeza tuba tekirina kye tugenda kuzza. Kale mu butongole zezo ensonga nga bwe ziyimiridde kubanga Obuganda buyimiddewo ku ttaka buyimiddewo ku buwangwa n'ennono kati bino byonna ebisaanyi kiba kitegeeza nti Obuganda tebukyaliwo era y'ensonga lwaki buli kimu kitambula nga bwe kirina okubeera. Kati njala sooka bazzayo ko katono nnyo then tulyoke tutegere kubanga eri abantu bangi abibisi Ssaabasajja Kabaka lwaki tasituka lwaki takola kino lwaki takola mu kintu omusajja ono kyasooka okukola yoseeri kasooke nzannya akatambi kano ndyoke nyongereko akatambi akala mbaddize ndyoke nzijjawo embaagalira akatambi kano kaakano mu bigambo bya yoseeri. When I met Mutebi in London 1981 and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Kati bw'owulira programu z'ono omusajja sooka ovuga akatambi kuba Katikkiro okuva ku Josh Mayanja Nkanji ojje kuwa ekitiibwa Paul Simwogerere ojje kuwa ekitiibwa Jebbe Walusimbi ojje kuwa ekitiibwa Dani Muliika awo wonna embeera yali nungi nnyo nga bwe mbagadi Museveni yaleeta enkwezengeza nazisa olwasimba Mayiga emmengo Mayiga n'atujja ku bulombolombo n'ennono n'atutwala ku kye tuyita commercial kingdom ship wa Kabaka obusuubula Museveni mu kino statement gye yalya njagala mumpulirize bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki
ku mulundi ogusookedde ddala mu Bwakabaka bwa Buganda Obwakabaka bulina ebitongole ebiddukanya business ebisukka mu 10 naye ddayo ku bakatikkira abaasooka zino zonna program business tezaaliwo kubanga Museveni yajja amaze okuluka olukwerwe ng'ono Bwakabaka ayagala bujja ku nnono abuse mu Bwakabaka bwayagala bwerewo nga bo buli commercial buddukanya kukuki ku bintu bya nsimbi bakiyita commercial okituta commercial kingdomship oba leadership mu Bwakabaka era katono kiyakondoza mu kitegedde bulungi nnyo kati okuzaayo kemabega nga twakava okulemesa Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga kana akatambi mukajjukira bulungi nnyo Museveni bw'agamba nti we shall fight Mutebi and other kingdoms which doesn't comply with our 2 missions. Jitegeze nti agenda kulwanyisa Mutebi wepono Bwakabaka bonna obutakkiriziganya na nkola ye enekusifu etambulirwako bo ebikusike byabwe bibiri balina ebigenda maaso lwaleero kana akatambi kakaddemuko ne mukawulire ng'ebikola byonna ebyakolebwa okutta n'okutulugunya ku lunaku lw'e Kayunga n'ebigenda maaso lwaleero nga ofona oponda kugamba nti byonna kagenderere tewali kye bakola nga tebakimanyi buliriza bulungi nnyo mawulire Mengo mu ngeri y'olusaago agamba emberebezi we yava bwali bwagazi bwa president kwata Kabaka mu ngalo so nga omwogezi wa gavumenti ofuna opondo ensonga alina ndala nagamba bwesinkana Kabaka nga byonna bituteredde yamukwata mu ngalo tugaa kati omusajja kyabadde ayagala ndowooza akifunye ensi ebintu binatereera tewali bikyatereera okuggyako ekyokuba nti yakwata ku Kabaka mu ngalo naye bannaffe ab'Emengo bo balowooza nti bo ab'Emengo mu Buganda balina obuyinza amaanyi agasembayo nedda njagadde okumanya obanga omusaayi ogwayi ku luvannyuma lw'okusala gwa gavumenti bakwejjusa opondo n'akakasa nti buli ekyakolebwa gavumenti ku olwo kyali kigenderere era tebakyejjusa tabikola accidentally kyova olaba bano ab'ebukonjo bwe bagezaako okukola bye bali bagezaako okukola tetwalumba enkambi tetwalumba lubiri n'olwekyo buli kye tukola purposefully. Abantu 563 be bakwatibwa ne baggalirwa so nga abakonokkiriza 30 balusulamu akaba naye oluvannyuma lw'emyaka 3 mu 2012 baali basigadde 11 era kkooti n'ebejjeereza emisango kyokka omwogezi wa gavumenti agambye bangi ku bo gavumenti yabasonyiwa busonyi era kyovola bali mu kkooti gavumenti obujulizi bwagibula babavunaana obutujju genda okutuuka mu kkooti ng'oli we baleesa alumiriza muntu kubba mufaliso. Pulezidenti yakozesa prerogative ye nga pulezidenti n'alagira kkooti ebati. Mu nsasa geno rediyo y'Obwakabaka Kyabasa akabozi kubiri ne rediyo Sapienza zagibwa ku mpewo kyokka nga Kyabasa kyagitwalira omwaka mulambo okuzzibwako. Tegajja kunyumira gavumenti so nga tulowooza nti kigenda kutwala oba olunaku lumu ate enkeera naddala nga Kabaka agenda kati tulowooza nti gavumenti eneeba ekyasibye redi. Mu Ntenvu wa 2015 kkooti etaputa ssemateeka yakawangamulanga gavumenti eya wakati bwe yali esiimuuliza ettoomi ku nfuga eya ssemateeka n'etuuka okutangira Namunsi okutalaga ekiswa kye naye oluvannyuma lw'emyaka 10 ekyaliwo kyayigirwamu kikunjuyi zombi. Waliwo society surviving olw'okusirika the world over ndowooza Mengo ye option gye yatwala. Olagana saagala kujoogerako ng'ennungi kubanga bwana Museveni tabeerangako straight si mwesimbu. Bino byonna twabigonjoola nga tuyita mu nteesaganya era tulina schedule ne timetable. We butuukidde olwaleero nga Kabaka yakagenda Bugerere emirundi 2 awatali kusikaŋŋana bitogi so nga asisinkanye n'omukulembeze w'eggwanga enfunda eziwera. Kayunga Paul, NBS Amasengeje. Alright. Mukawulidde bulungi nnyo buli kye bakola kyonna bakikola papasire ate baba bakimanye. Ku lunaku olwokutaano nakoze akatambi ne mbagamba nti bw'oba oyagala obuyinza n'okukyusa buli kimu togenda tuulaawo ng'alaba kigenyaagenya obuyinza kusanga awo oba okukyusa embeera yonna. Bo abamanyirawo nti
demokrasia oba okwogera tekuna kye kusobola kuleeta bakozesa kye bayita amaanyi ag'enjawulo mwe kye muyita violence kati bassebo ne bannyabo Abaganda Abanyoro Abasoga Abatoolo mwenna kyekiseera mutandike okuba nti akufumbireyo mutwe omufumbira yabigere ne mwenkanya ki evvumbe mumpulidde bulungi akufumbireyo mutwe omufumbira yabigere ne mwenkanya vvumbe bwe tunadda olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki ebibuuzo ebyo tebijja kubeera na kiddibwamu kubanga ebiseera ebisinga ye akutta akimanyi nti toyina kyogenda mumukola kubanga tokesabula muddiza ntiisa edde nnyo nga tukyali mu ssomero oba mu jjigirizo gye twagenda okuyigirizibwa buli muntu mwabeeranga ku kusomera awo omuntu omweriko akakuku twabeeranga n'emiyembe mu sitensi niyo gye twasisinkana oba mu busirike onadda mu byalo ng'omuntu akuliko akakuku muga nti kale bubanga onneewulira tusisinkane muvule oba tusisinkane muyembe wali ne tuyisaawo layini bwe tuti ne tugamba aha kati asala kusooka sala munne yakuba munne ntiisa gutandike gunyooke era egye twamaliranga ensonga zaffe twavangayo ng'otegedde nti okyali simusobola twavayo nga ti okisigenda akubba eŋŋuumi kasitoga abannange mu ntaasi obanga akutta enkaluda enyoga ne mu ntaasi tuga owulidde ntegedde sikyamusobola nga tubataawuza nze kyovula na myaka gino ye sisitimu gye nina bw'otinkula olutalo nkuleka ne bakuba nga terulina kigendo nkuleka ne bakuba noonoga bulungi kasitoga abannaye mu ntaasi omusajja nzita nga ndyoka akutaasa naye ntuula bulungi nnyo bwe nti ne basooka bakusekula n'olyoka otegeera noggwa naye kati Museveni akozesa sisitimu ya violence okufuna kyayagala baakolako violence Mirembe Maria ajjudde Neema Omukama ali naawe wawe okusamba bakazi bonna n'omwana w'endaye wa mukisa ebyo Museveni byasinga okwagala kubanga akimanyi teri Saara egenda mujjako teri Saara egenda mutiisa naye Museveni mugambe nti omanyi nti tusisinkane mu kayembe wali akuba munne taddamu mmanyira taliddamu kunyigadde n'ekigambo n'ekimu kati mmwe Abanyoro Abasoga Abaganda Abanyankole Abatoolo Bannayuganda bonna people northern part of Uganda please wake up before it's too late. Whoever is messing around with you buli agezaako kuleetako effujjo nga talina nsonga lwaki akuleeseeko effujjo oli azze ku ttaka lyo n'ekiwandiiko nti ettaka lirye naye ng'olina ebiryogerako liwalisikira naye ng'okimanyi nti bw'onoogandako agenda kutta bagenda kusiba noonya oyo azze okutwala ettaka mukwakuleko ejjoba gwe bakusiba bana basigale ku ttaka oli asse omwana simanyi munyalwada asse omwana wange mulabako alinda ku kyalo mugjeeko ejjoba abasigadde banaatambula nga gwovuddewo ne bano abasajja bomanyi nti bano bali mirembe bali tebasobola kyebasobola tukola Mayiga ku Baganda bali abasookawo bano nga tonnajja buyinza singa Baganda abaliwo nga temubatiisiza tisa kukwata mundu singa baakulyawo dda over naye gye bali ate batandise okujja batandise okuzuuka ogende Tanzania n'ologa n'owunika Kabaka n'owunika Obuganda n'okola buli kyoyagala n'ensi ekulaba eddogo terina kirisobola kukola mu nsi ya Katonda nze nkubuulira tayimu egenda tunga bagenda kutwagana bugye simufungize kubanga buli Muganda aliwo wano asooka kwetegereza abatayagala violence temujja kufuna kintu kyonna mu nsi muno kiki nkibabuulira buli muntu oli waddembe okukola kyoyagala mu budde obutuufu naye awo sigenda kulwawo nnyo njala ngende ku nsonga entufu yatuleese okusookera ddala njala kukubira omulango gutakungula bw'oba oli munnankyukakyuka ng'osuubula obanga olina kyokola kyonna ne bizinensi eziri emmengo okusingira ddala okuli TV gye bayita BBS Telefayina okuli radio 88.9 temuddamu ziwa bizinensi kubanga zino radio ne TV zikolerayo seriti baabulwa ku nsonga za Buganda zonna ezibaddewo tekuli TV wa radio eri mu mmengo awo yali ekozeeko omulimu ng'ekkolera Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda nedda
abaganda bona abasenze ku mataka tebavaayo wabula abantu okujja mu nkuuka nga 31 okwogera ku bumenyi bw'amateeka bwa Museveni n'obulumi okulaga abantu balina CBS yavuddeyo bayavaayo n'ekola ekiwandiiko ng'egamba nti obwolefu bw'empiso bwalagibwa mu kugalawo omwaka mu nkuuka tebakkiriziganya nakyo era kikolebwa abantu abayita hooligans abantu abayina empisa embi naye ng'omuntu alina empisa embi yasasula ssente kuyingira mu kintu ekyo ate era yakuuma Buganda yebeddewo ne Ssaabasajja Kabaka bire bintu byonna babikola nga basinzira ku maanyi ga Museveni gabaga nti mukole ekintu kino okwejjako bo kyayita nti force ekiwandiiko ekyo mwakiraba kyatambula bulungi nnyo naye ngenda basomeramu akawakatirwa katono nnyo mukawulize bulungi nnyo kasoma bwakati kali mu Luzungu bano bakawandika mu Luzungu kati okumanya nti tulina ekizibu mu Uganda bana abasajja abeeyita abaganda abali emmengo batuuka n'okukola ekiwandiiko mu Luzungu bakiteera ku mitimbagano gyabwe nga bakitadde mu Luganda kiri kye nabagambye nti waliwo akagenderere ng'omukadde akogga okusanya Obuganda olulimi lwa Buganda okutuuka okukola ekiwandiiko ky'abaganda obutegeeza abaganda bajja mu lubiri n'okiteeka mu Luzungu kyekimu ku bulombolombo n'ennono obutta olulimi lwaffe bagamba bati we particularly thank the mammoth crowd of Livorno. Without those supported the Nkuka event would not have been such a great success. Thank you all for making Nkuka Tobongota a memorable experience. We, however, take exception to few isolated incidents of the hooligans or hooliganism of political biasness, discrimination and indecent behaviors which were exhibited by some ill-intended and insensitive individual. We disassociate ourselves from such untoward behaviors. Kati mukuru eyawandika ekiwandiiko kino ekyakumira timbaga ja CBS tuli mu kwagala kukyusa ggwanga nawe ofune embeera ennungi n'Obuganda butereere. Njala kutegeeza nti buyinza okuba ng'olyawo ng'osinika erinnyo nga ne TV ekizimbe ekyokoleramu TV amawulire ekizimbe ekyo n'ekyapa kyakyo tekiriiwo Mayiga yakisinga dda. Bulanga emmengo nga n'ekyapa kyawo kiyinza okuba tekiriiwo nga Mayiga yakisinga dda. Ng'olubiri lwotegamu enkuuka baluliizinga dda tokimanyi naye wandika kiwandiiko. Olubiri lwotegamu enkuuka baluliizinga dda. Ko ggwe CBS, BBS ani yali avuddeyo n'akola okunoonyereza baani abaaliizinga olubiri olwo tosobola kyogera. Naye nga enkuuka ogenda giteekawa. Enkuuka ogenda giteekawa. Gwe omusajja omukulu ali mu Mmengo tosobola kwebuuza nti ozimbye ennyumba yo mu mwaka gumu neggwa. Bazimba amasengere mu mwaka gumu n'ekitundu neggwa. Amasiro g'Abassekabaka ffenna empewo za Buganda ozikuŋŋaanya okutandika okusaasana eggwanga lyonna gagenze mu mwaka gwa 14 tekuli wadde embaata yaneti eri Mmenge yeeseenyako wadde okubuuza ki ekyatuuka ku masiro g'Abassekabaka nga n'ettaka lyennyini lyatondebwa. Awo tetugenda kulwawo njala ngende ku information endala kubanga Mukama wamwe Mayiga yabakozesa okukola ebintu ebyo. Tugenze ku nsonga endala. Njala kutegeeza mwenna Bannayuganda okwetoola ebitundu bino byengenda okusoma muwulire bulungi nnyo. Abantu abasangibwa mu Buganda, Bunyoro, Tooro, Ankole, Busoga n'ebitundu ebirala. Museveni alina enteekateeka etwala ettaka n'okuggyawo abantu abo abasigaddewo abakulu abamanyi obuvo n'obuddo bw'ebitundu ebyo okubasaanyaawo basigazeewo abavubuka abato abatalina kumanya na kutegeera obuvo n'obuddo bw'ebitundu ebyo ebikwata ku buwangwa n'ennono ebikwata ku ttaka n'ebikwata ku buli kitundu kyonna ekyebyafaayo eky'ebitundu by'enjogeddeko wammanga awo. Oba munfunye bulungi nnyo. Yensonga lwaki mugenda okulya mu Busoga omuntu gundi yafudde ow'amaanyi mu kitundu gundi yafudde temanya bw'ati yafudde. Mu Bunyoro kyekimu, mu Ankole kyekimu, mu Tooro kyekimu, mu Buganda ate kyo kiyitirivu nnyo. Kubanga eno mission nekusifu okujja buli muntu yenna amanyi
obuvo n'obuddo okunnyonnyola ensonga bo ekizibu kyabwe baagala kulekawo gino emiti emito egyasimbibwa nga tegirina kanywa mazzi kuva wansi kye tuyita tapuruutu oba kasaka mazzi kuva wansi kubanga bana baliwo bonna bafuuka kitengejja banywera kungulu tebatuula ku ttaka kati abatuuze abaatuulanga ku ttaka edda ne balowooleza ebitundu ebyo bonna abasaanyizaawo yensonga lwaki olaba nti obuseegu buyitiridde obusiufu bw'empisa buyitiridde okwambala okutategereka kuyitiridde ogenda ku mitimbagano okwetoola gyonna egiri mu Uganda nga kati nnaku zino emitimbagano gino gikolako bizinensi ya kutunda bitundu bya kyama okuwemula ekitalingawo kyekiriwo kubanga bakimanyi nti kasita oteeka empisa envundu buli muntu yenna atalina byakukola ajja twala mpisa eyo njagala bwebuuze okuva lwe batta omusajja Reverend Father Likoda oba Likodo eri agezaako nnyo okuvayo gamba nti eyambudde bamukwate atadde vidiyo ez'obusego bamukwate bawa Father Likodo obutwa n'afuna bamuziika n'enzika tetwagitegeera kubanga yali ayingira mu pulogulaamu gye mutamanya zino ensi wentudde n'ensi endala balina amateeka ameekusifu nga n'okujwanula y'akatambi k'obuseegu oba ekifaananyi kyonna ekiraga ekitundu ky'ekyama eky'omusajja oba eky'omukazi IP address yo eya wifi oba essimu yo okuli data editekitingibwa sinakindi n'ekyankalana ekyo bakikola nga kiri mu system okuuma empisa obulombolombo n'ennono z'abantu abali mu kitundu ekyo mu Uganda Ministry ekwasaganya ku nsonga z'empisa n'obulombolombo n'ennono n'abantu okuddamu amagezi bagijjawo yensonga lwaki kati abakazi n'abasajja abeetunda kati bazze buterevu ku social media abalaga obutambi obukyafu obitundu ebyekyama bwe bayita blue movie oba bayita blue oba bwetuyita nudes buyitiridde nga bulinga nga gavumenti kennyini yebusaponsalinga okuwemula kuyitiridde olwo empisa zifa kuba Museveni kyagala musooke mutte empisa system eri bweti dikiteta nga natta obuwangwa obulina ensibuko ennene asooka n'ateekamu omuntu gw'ayagala atule mu ntebe eyo nga Katikkiro Mayiga bwe yatuula Mayiga n'alonda ekibinja kino kituula Emmengo obulombolombo n'ennobo n'obadde bukolebwa mu Buganda ne butandika okukola ki okufa okwanjula okwaberanga mu nju mu ddiiro kwafuuka kwa compound oba kwafuuka kwa lukale bwe kwava mu lukale ne kituuka n'okuba nti omuka asobola okutandika okutyabula amazina ku buko neeyambulirako n'engoye ne kituuka n'okuba nti obusuuti bwayo bwa Buganda olugo oluwewa ekitiibwa luluzinwamu ndombolo ya solo luzinwamu bendova ne tutuuka ku suuti oba omuteganswera n'ekizibaawo kya Buganda ekimanyiddwa ne batandika okizina mu bendova naye njagala onkwatira akatambi kano ononyezeyo akatambi kamu ng'ekyambalo ekyennono eky'Abanyarwanda oba eky'Abatoolo oba eky'Abanyankole oba eky'Abasoga nga kizinibwamu bendova nga bali mu kikolo lwaliro njagala okankwatira okantekere ku mutimbagano okasangayo ng'avudde wano ne mutandika okuleeta ebitanda ku buko ekitanda okimanyi omwana omuwala n'ojja n'otyabula amazina mu maaso g'abantu bo ne bw'obanga si ssezaalawo yennyini wabula aba akiikiridde ssezaalawo oba kitaawo abakitaawo ate abazaala omwana ow'obulenzi n'otandika okuzina ne musunda amabeere mubulako obuzi kujja mu mpale ya munda mutandika ebbeefungula ekyo tuyita distance kasi totandika embeera y'obuntu okutandika okufa kiba kiwedde Mmengo ng'etudde nga n'ekitongole kikwasaganya abogezi b'oku mikolo kitudde Mmengo tekuli akyogerako gwe njagala ntere vidiyo emu ng'engoye ez'Abanyarwanda zibakolera mu mikolo gyammwe mulimu azinamu bendova taliiwo ekyo tukimaze ne bajja ne batandika okwogera Ssaabasajja Kabaka mu kkooti ku Mayiga atudde
ne batandika okuvula n'okuva Ssaabasajja Kabaka nga Mayiga atudde. Njagala ombuli olunaku lumu Mayiga lwe yavaayo n'alagira ng'ennyini looya ayina Buule and Mayiga Advocates yali awandiikiddeko ddi omuntu yenna eyali avuddeyo n'awemmula oba n'avula Ssaabasajja Kabaka mu bantu abali e Kampala ebeeyita bannabyabufuzi. Takikolangako kubanga ye kyayagala bamuswaze. Ye tetugenda kulwayo. Mission ya Museveni enkulu yali nti ng'onoosanya Obuganda asooka akola ebiri byenjogedde. Tandika okukyankalanya kye bayita empewo za Buganda. Ezo zo bazisaanyiza obulungi nnyo. Kwe kujjawo omusajja omukulu Ben Eggulu yali atambulirwako ensonga ne bajjawo ne Kateebe ye Kabaka ow'empewo atuula ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka olunaku lwe bamuteekako. Oyo bamukuba ekikono nga lumu February oba lumu January bamugjawo. Omusajja yandibadde nga akwasaganya ensonga zino Ben Eggulu. Museveni yamukola olukwe ne bamafiya ne bamugjawo. Kwe kujja ono Sylvia Mukandooni ow'Ebiteega ne baleeterako olisiti kukulannama naye ow'Ebiteega ne baleeterako ne Kabona Jomba ow'Ebiteega ne bakyankalanya empewo. Ekyo n'asikowalinga. Ne bajjawo obuwangwa ne babujjawo n'olulimi nalwo batandise oddulwanyisa oddujjawo. Ekyo nakyo atandise okusikowa nakyo atandise okukola ki atandise okufunamu amakulu gaakyo. N'akwata ne yeeteera abantu be bayagala mu Bwakabaka obw'enjawulo bamukolera emirimu gye. Ekyo nakyo n'akituukiriza. Ekitiibwa n'empisa ebya Buganda byonna bisaanyiziddwawo. Kasita bakuggyako ekitiibwa n'ekitiibwa n'empisa kubanga edda mu Uganda kiri nti ne bwatambulanga wa bagamba abantu abasinga okubeera n'ekitiibwa n'empisa Baganda. Kiki ekyatuukawo? Abaganda bw'osanga ku social media nga batadde ebitundu ebyekyama ku social media. Bw'osanga bakoze live ya TikTok bali mu kwogera agagambo ag'obuwemu ku social media. Bw'osanga mu ntalo z'omwenge, bw'osanga mu ntalo ez'okuku, buli kimu kyonna ekyo Museveni kyaba promoting kibeerewo. Bw'osanga abavubuka nga bavudde ku nnono ey'okuba nti bakwana kati bakwana ng'avuka beetunda, ekyo nakyo gye kiri nakyo kitambula kibeerawo. Museveni ekye yakola n'agamba tukole bwe tuti. Kati satusaanya obulombolombo n'ennono ne tuteeka abantu baffe bonna bali mu bintu ebyo tujja kuba tusaanyiza buli kimu kye twagala era bagenda mu maaso era buli kimu bakikola nga balina okukikola. Kati ekyasembayo ku meeting yabwe gye baateesaako kye balina okukola okusaanya buli kimu kwe kusooka okwavuwaza Abaganda bayiike Windows buli omu abe ng'avudde mu mbeera ng'asigadde kwerowolereza kyalina kuzzaako. Wano wendaga wayinza obutasanyusa buli omu naye mumpulirize. Ffenna tukkiriziganya bulungi nnyo okuggyako abatakkiriziganya nabo nange. Ebintu ebyo twasanga ku nsi ebimu weebiri ebimu bigenda bikyuka. Ne bikyuka okusinziira ku ntegeera y'omuntu gy'aba ategeddemu. Bw'aba tategedde era ajja sigalayo ku luwenga omuntu. Ne waliwo ebintu ebirwabwako n'omwana ayonka byonna okwetegereza byebiruwa. Bannyabo ne bassebo abooluganda bakona emikwano mwenna abali eyo njala bategeeza. Mu nsi muno tulina eddiini zikansangwawo. Tulina eddiini y'Obukatuliki eno esoma olunaku lumu mu wiiki lwa Sande. Tulina eddiini y'Abaprotestant esoma olunaku lumu lwa Sande. Tulina eddiini y'Abaisiraamu esoma olunaku lumu lwa Kutaano. Tulina eddiini y'Abaseventh Day esoma olunaku lumu lwa Mukaaga n'Abaorthodox n'eddiini endala. Golowooza lwaki eddiini y'abalokole eri terina kkomo ku kusaba kalube lunaku kalube budde kubanga kyateekebwateekebwa kitya. Engeri yokka ey'okuttamu obuwangwa n'ennono kwe kuleeta eddiini eno ey'abalokole ng'era okusaba kwabwe okukulu kwalinga kuŋŋaanya buli kimu kyonna ekiyitibwa eky'empewo oba ekibayita ekya sitaani okukijjako ggwe omuntu. Lwaki baakikuggyako? Wano wali okulya n'essowaani. Amannya gange nze Lumbuye.
jjajjange mwesibuka w'omulundi ogw'omunaana agalamidde essuga ezigomba kubanga asobola okutambula n'entuuka ku ye naye sisobola kutambula nga friend kubanga simumanyi naye omuntu ayimirira atya n'akugamba nti ngenda kukugobako emizimu era emizimu jajjaawo mukasa gye gikutawaanya naye nga baakubbula erinnya baakuwa lya mukasa gw'osobola okutambulirako n'omutuukako kati bo basobola okugamba ogoba ejjajjaawo mukasa nga ova mu ntumbwezi nga tebasobola kugamba John wegobeeko John wegobeeko Richard wegobeeko Robert wegobeeko Christopher wegobeeko omuzimu ogwo nga bagamba omuzimu John atakuzaalangako gw'otamanyi nsibuko gw'otamanyi gy'ova ngera tosobola kutambula nga John wabula osobola okutambula nga Nalumasi osobola okutambula nga Namuyimbwa osobola okutambula nga Nansubuga ne bagamba omuzimu gwa jjajjawo Nansubuga tugenda gugoba era tukulagira in fire tugoba Nansubuga bako gw'osibukamu kennyini baba basobola okuga nti bamukugobako ng'ate bwe bukuumibwa then mwetaaga refactory setting in bwongo bwammwe oli gw'osibukamu gobaako tuuma erinnya mu butuufu obuwangwa n'ennono yensibuko w'osibuka kyovula bagatambula ng'omuganda noyogera amanyago agakitaawo agajjajjaawo agajjajja ne jjajjaawo okutuuka lw'otuuka ku waakasolya naye bakugamba oliko omuzimu gwa jjajjaawo naye nga gwe bagamba ogobe essaawa zino jjajjaawo mu ntumbwe zemwova lwaki tebakugamba kugoba John osobola okumanya John gy'asibuka ne gy'ava bagamba batya ogobe jjajjaawo erinnya lye mwe baba baalibbula omugobe lwaki tebagamba ogobe John ogobe Richard ogobe Peter ogobe ani lwaki bagamba ogobe Nakawooza ogobe Lumbuye naye ng'ate Lumbuye oba Nakawooza oba Namuyimbwa sayansi waffe Katonda gwe yali yatuwa yali practical ngalabikako mwe muwoza DNA omwana mutwale mu DNA FM Baganda twalina DNA nga teddibwako ngera tukozesa bajjajjaffe n'empewo zitya najjanga n'enkukwana n'enkuwasa n'enkuteeka ewaka n'ogenda n'obaliga ne baleeta abaana ku lunaku lw'okubaalula ne bakubuuza okakasa basenga ne bajja ne bakebera omwana ne bagamba omwana ono nga munne nga tetumuwulira mu famire yaffe nga si waffe naye tugenda mwalula naye singa tukola emikolo gino ABCD okakasa omwana ono si waffe bw'afa totuvunaana ejo tuyita DNA nga tukozesa ziri empewo z'abajjajja ne bajjajjaffe abeetegereza mwe mugenda mu DNA bakugyeko obusayi simbe bagututte simbe bakebedde ki fulofoto kubanga bakugyako obuwuvu obwo n'obuddo n'obuwangwa bwo era abakazi abedda ababalizi kasita babateekanga mu kattuko okwalula omwana bagamba leeta akalira kasita bakaleeta basenga ne bakeberanga bo tebeekakasa nga baleeta DNA endaga family nga bagiteekawo era bakuga maama okakasa omwana ono waffe wantumbwe nga tetunakola mikolo gino ow'embaliga zatandikira kanzija ng'asooka yetola omusa 30 seconds ng'amala gasenga sooka ojje bane munasonyi omwana si waawa era bangi babitwalaga mu kwalula tebaddanga kasita basula akalira mu kyogo ekyo babakoze ne kagaana okudda omwana tavaawo kubanga tukozesa obutonde n'obuwangwa Katonda bwe yatuwa oyo okumanya DNA gwe ne bagamba nti waloose ne bagamba nti muzimu gwolooza okuloota mu waloose bisiraani ani yakusiroza okuloota kisiraani okuloota ze zimu ku mbeera Katonda zaakuwa okulaga ekintu ekinajja oba ekinaawo ekigenda okutuukawo kubanga ne bw'osoma mu Bibiliya abasajja n'abasajja baalootanga bye baloose ne bituukawo ne binaabaawo ne n'osanga oli in the name of Jesus fire kino ekirooto kifutula no problem kati kandi kuviire ku ntono
Mubwavo bukudde jembe Museveni bwa butadde ne buli mu Abaganda. Munnange bakazi battu olwokuba teri ababuulirira nga bandi badde babateeka mu embeera y'okukkiriza n'okuguma. Buli omu akwata mu kyayina nga adduka. Okugumya munne kyavaawo. Wano abalokole wefunidde omukisa gw'okuteeka buli muntu gwe baagala omuteeka bamwagala. Batya taata njala kugamba eddiini zonna zidakansangwa ozina olunaku lumu mu wiiki lwezisaba. Lwaki eddiini y'abalokole esaba okuva ku Mande paka ku Mande ng'ensolo z'ebirabo? Kubanga baagala bateeka mubeeraawo nga mulowooza nti bw'osaba ennyo n'osoma n'osaba ogenda kukola ky'ogenda kufuna ky'oyagala. Tukkiriza Katonda gy'ali. Ne Bibiliya kennyini ekugamba nti ataakole n'okulya toolyenga. Bayibuli yennyini yekugamba. Era nekugamba nti alina katono kali mugibwako ne kaweebwa oyo alina ekinene. Gwe n'otategeera. Kati gwe n'osaba okusukka ku ssaawa entuufu ziwandibadde olina okugenda okukola bassebo ne bannyabo njagala bategeeza. Okufuna ekiguli amagala eddiba olina kukola. Ebyamagere babasomesa mu kkanisa z'abalokole tebikyaliyo byaggwaayo. Tebikyaliyo nkiddamu byaggwaayo. Lwaki byaggwaayo? Lubaale embeera nga n'embiro kwotadde. Ne bw'onoosaba Yesu n'omukubira n'essimu nga togenze kukola togenda kufuna mmere. Kubanga tegenda kuva mu bbanga. Oyina kukola Katonda n'akwongerezaako n'omukisa n'ofuna. Ne bw'onoogenda n'osaba 24/7 essaawa 48 oyagala Mukama akuwa omwana nga tolina musajja ogenda muzaala otya? Tojja musaba, oyina kufuna musajja olyoka ogenda osabe Katonda abawe ezzadde. Onoonya mulimu naye tokolanga application egenda kunoonya mulimu osaba omulimu gujje emirako tegenda kuva mu ggulumbu ejje gwe bakuwa omulimu. It is impossible, tekisoboka. Ebyamagero byavaawo tebiridda. Wasigaza kutandika kukola then olyoka osabe Katonda akuwa omukisa owangalize ku ekyo ky'ofunye. So si kusiruwala mbeera mu church 24/7 Mukama ekyamagero kijje. Landlord akubanja sente oza Yesu bamanyi. Yesu tagenda kusasulira lenti anti ng'ogenza okukola ofune sente z'okusasula landlord. Landlord teyamala genda kusaba 24/7 kufuna sente zimba makaago. Eddie Master teyamala kugenda mu church kwebaka 24/7 gwenda kusaba kuzimba somero yakubanja mu school fees. Omwana gw'onoonya oba tolina musajja nga temugenda kwega tatogenda kuzaala mwana. Era Yesu tagenda kikola. Byakoma mu Bayibuli. Ompuliriza bulungi? Ompuliriza bulungi nnyo? Baana bawala, abaana abalenzi, aba Buganda, abali mu Buganda, bana Uganda muzuke muve mu church mugende mukole. Awo Museveni wabaagalira. Kubanga bakimanyi nti bw'obeera mu church ne mutandika okusaba otuuka n'okutandika okufuna kye tuyita resolutions n'onateeka okuba ng'alabanga Katonda naye ng'obo si Katonda baba kunaazizza obwongo. Bwe bakunaaza obwongo otandika n'okola ebintu bye tosobola kutegeera. Eri abali mu church saa zino ng'alinga ayogera ne Katonda, but it is impossible. Bw'otuuka mu sseeryo nti olinga alaba Katonda ng'oli mu church z'abalokole. Kubira abeewammwe banonye bagenda okuziika ng'obudde bukyali. Bayibuli ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Alina akatono kali mugibwako ne kwongerezebwako oyo alina ki? Alina ekinene. Eno system Museveni yagibateerawo. Y'ensonga lwaki church zijjula ezo z'abalokole ne zijjula ne basaba ku Mande ne basaba ku Lwokubiri simanyi kyekindala nki awa simanyi evening what simanyi byonna babikola ng'ekigendwa kiri ekintu eki. Kubanaaza bwongo na kubateeka mu mbeera gye mutaso. Teri kyamagero kisobola kutuukawo nga tomaze kukola kikolwa kirina kukolebwa kufuna ekyo. Omukisa gwa Katonda gukwongerako bwongezi na kukuuma ekyo ky'olina. So tojja funa kintu mu church nga tomaze kikolerera. Ne Yesu ogenda okuliisa endiga ze ezaali zimugoberedde. Wajjawo akaana akalenzi nga takutunda omugaati kalina n'ekyennyanja. Nkiddamu. Yesu ogenda okuliisa endiga ze. Wajjawo akaana nga katunda ebyennyanja nga katunda n'omugaati. Kwe yasinzira okugaziya n'okugeza okukola ebyamagero. Buli muntu n'amuliisa.
ne kati gwe oli mu church mu kifo ky'ogenda okunoonya omulimu osaba kana tagenda kuwa mulimu nga tokoze application kana tagenda kuwa mwami nga tonoonyezza tagenda kuwa school fees nga togenze kukola togenda kuzimba nyumba nga toguze buloka nga toguze musenyu toguze poloti okitegera bulungi nnyo bw'omala okufuna ebintu bino then awo osobola okusaba Katonda n'omugamba kama obale kumpa maanyi na busobozi kumpa kunzigulira kubo kola bintu bino ndyoke mbiteeke mu nkola awo Katonda waakolera nye bw'onodda nsaba Mukama guno omwaka awo tuvuddewo tudde ku nsonga eri abantu bangi abatamanyi kye bayita obuwangwa n'ennono kye tuyita obuwangwa n'ennono kye kikulemberwa kye tuyita obwenyiwo oba ebyafaayo byo naye abantu abamu mwesudde gwe naggamba mutya omusumba wa kanisa agenda kugamba nti munnange nti ye olabika olina ebikusibya wammwe naye wamwe muyinayo ekibbo ky'abalongo nti ye kireete tukikole ki tukyokye nga naawe ositula ekibbo ng'okitwalewo omusumba ye omusumba amanya ekyokukola n'asooka n'ajja mu byayagala ne bakusetinga ekibbo ne bakyokya nolanga bakyokyezza ne bukyanga bakyokyali okyuseemu ki tokyukangako bukyanga bookya ensawo yammwe eya famire wali okyuseeko ki tokyukangako naye omusumba akeera gaggawala ki ekimugaggawaza tokimanyi kubanga ye alinga gye bayiwa kasasiro naye gye bayiwa kasasiro anti mwene mukampala muyita kasasiro muyiwa ne muteekaawo ne kasasiro gye bamuyiwa eri abagendayo ne bajjayo ebintu ani babifunamu ssente nkuwa kyakulabirako gwe bakutumya ebintu byo oba ensawo ya famire ey'empewo oba eyalubale oba ekibbo ky'abalongo n'okiwa pasita nagga tujja kuyita tukunaku lw'okusaba tubyokye ye najja mbyayagala n'afuna kyayagala kati nenkuwa ekyokulabirako nti ekampala muyiya buli kimu ne musula kasasiro muteeka muviramu state council ejja nekunganya kasasiro nemutwala ekiteezi nemuyiwa kati naye ekiteezi eriyo abantu abaliiridde buli motoka ya kasasiro ejja neyiwa n'alondamu ate naddamu n'atunda ebintu byalonzemu n'abifunamu ssente kati bwemutasobola kutegeerera mmwe bwemutasobola kulaki kutegeerera naye olw'okuba nti embulire tefa yonna ngenda bagamba bwente buli muntu w'oli ng'okimanyi oli muddugavu nkuwagabwa muganda wange ffenna Katonda gwe tusinza yatuwa obulamu era yatuwa okutegeera ne Katonda gw'osinza abaako obulamu n'okutegeerera naye alina kyakulekera weetegerere ng'omuntu kulwo ng'omuntu kubanga ku nsi tabeerako ye abeera bizi ng'akola ebintu bingi nnyo ebintu Omuggo bino byekola ki okwetegerera mu kwetegerera kuno otegeeza ki gwe kennyini ekikusibye si kinene n'ekikutawanya si kinene ekitono nnyo gwe kyolabanga ekinene waliwo akirabanga kitono nnyo gwe kyolabanga ekinene waliwo akirabanga kitono nnyo sente z'osiibanga owa ekimu eky'ekkumi owaayo ebirabo mu kkanisa buli lunaku eri abalokole sente ezo mitwalo ebiri gikumala okukuggyako ekizibu ky'otamanyi nti okirina obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ffenna tulina ensibuko tulina empya mwe tuva genda weebuuze era ojja kutegeera nsiiba nkibagamba buli lunaku tomala budde kuva ku buwangwa na nnono kubanga bw'onoova ku buwangwa n'ennono oba obuze era oba ofuuse embuzi zikomekkereza bazitutte zisaddaaka zirya kati abasajja bano bakozesa ekyo ekyokulwanyisa nti muleete ebintu byammwe tubyokye bamaliza bajjemu bbo ekyamakulu gwe ng'ate osiraanidde ddala okitegedde bulungi nnyo kyembagamba buli muntu w'oli zuukuka ng'obudde bukyali bw'otaazuukuke mujja sigala nga mwetakula mpaka
nga mutegedde amazima ge gali luddawa. Gwe tobeeranga kaawo ne weebuuza nti abasajja bedda nga amadini gano tegannanyiinyiitira nnyo. Tewakimanyangako nti edda abasajja Abaganda mu maka gaabwe tebaalogebwanga era nga teri mukazi asobola muwa bamuloze bamulese mukasala kkubo kizibu kyali kizibu nnyo okuloga omusajja Omuganda. Olw'okuba nti empewo zakyankalana kati abasajja Abaganda abaloga ne bayiika Windows. Ekyo nakyo mubadde temukimanyi. Amaka g'Abaganda edda tebabeeranga na baseculiko empewo zaabwe zabakuumanga. Ekyo nakyo temukimanyi. Edda abasajja n'abakazi bannaalongo ne bassaalongo bafunanga ebibbo by'abalongo wakeera ku makya n'ateekamu ensimbi awo n'atambulaga abalongo bange mu nkulembere n'agenda n'alonda buli nsimbi z'ayagala ng'ali mu kukola ku mirimu gye gy'akola abaguzi bajjanga baagala kubanga abalongo bamukulembedde. Mwekyo ate mugenda mu mafiina simanye kuba noogera ssere simanye kubateera mu ki mugula buguzi bisira nti mumanyi. Obugagga obw'ensibo n'okuteegera n'amagezi biri mu nsibuko ya njuuyo. Naye ate bw'omala okukola ebintu ebyo ne Mukama Katonda muwaza okuwa obulamu n'okuwa okutegeera mu ntegere y'enjawulo. Nkiddamu buli lw'omala okumanya ensibuko yo n'obuvuo n'okwezuula tendereza Mukama Katonda akuwadde amagezi n'okuwa obuyinza okutegeera ensonga ezo n'okumanya kikyogenda okuzzaako. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde bwe munaagaana okutegeera mukyazunga nnyo ate mukyabonaabona nnyo. Buli gw'osanga ali bulungi manya nti ayina waatambuddeko ebigere ebiwera. Gw'osanga ng'ali bubi era okujja okusanga mukazi agaba ssente ku TikTok adde e Kampala nga tanadde basima ttooyi. Yembuka ajja kugende bula amala emyaka 10 nga tanadde bazimba adde ttooyi kubanga tamanyi kitwala nsimbi. Yo gw'osanga bazimbye ekya ky'abalokole ennamba nga limu kuba contributing 60% naye nga bagenda okudda e Kampala ng'ali mu muzigo naye nga ayinoonye miliyoni 10 okuzimba kkanisa ey'omulokole naye nga ye tannagula depoloti. Abo nabo bangi. Okitegeera? Tetuganye Katonda osobola omuwa mu ngeri yonna esoboka. Sooka weefeeko kubanga Kereziya oba kyaki yo nayo enoonya abantu bakugiyambako. Kati gwe bw'otasooka kweyambako kitegeeza bw'onooba ogenda kweggyako buli ky'olina okiweeyo. Ogenda sigala mpongo kubanga kanisa kyaki omuzikiti teguzza buli lw'owaayo ku lwa Katonda tezza. Okitegedde bulungi? Era nakino kankibagambe munaanyigako bunyiizi. Bw'oba omanyi nti okeera mu kyaki z'abalokole tulako olumu wansi weefumiitirize. Bukyanga nyingira kanisa eno nafuna kintu ki ekyenjawulo kye nnina ekikyuse mu bulamu bwange. Weefumiitirize. Era osooka weebuuze nakima ki mu kyaki muno kye nakimamu nkifunye. Ebiseera bisinga okwefumiitiriza kintu kikulu nnyo. Bw'otuula wansi bulungi nnyo ng'oli mu biseera byo by'eddembe omanyi abantu abasinga obungi bakaddugala twefumiitiriza. Gw'omanyi lwaki abazungu bateekawo paaka ezo? Si paaka ya takisi empyo benkadde paaka ebyerereza ebibira birimu emiti omuli omuddo n'obutebe ekyo tuyita paaka baaziteekawo olw'abantu okujja okutuula okuwummuza ku birowoozo n'okwefumiitiriza. Bwe mugaso gwazo. Kasita weewuliriza ne weefumiitiriza omanya ki ky'ogenda okukola. Gwe mugaso gwa paaka ezo. Kasita otula ne weefumiitiriza tolina mukwano gwo tolina muganda wo asinga mutima gwo na bwongo obwo nga mutudde abantu basatu mu kifo ekitaliimu kireekaana ne mutandika okwewulizinganya omutima gwo obwongo bwo naawe nga tewali kireekaana otandika okwefumiitiriza. Era kyekimu kyenkubira omulanga buli muntu yenna yayinako ssente oba yagaggawalako n'oyavuwala. Sooka ozze olutambi emabega
naliko nalina sente zino ntuuka atya mu mbeera eno era bwe mba Katonda nnyambye nziramu ntya okwasaganya ensonga zino neme kuddamu kukola nsobi. Teri atakola nsobi taliyo, naye ensobi zino bw'ozikola bwefumiitiriza. Lwaki mbagaye ebigambo bino? Muganda omukwano gwo asinga obukulu gwe mutima gwo n'obwongo bwo n'okwefumiitiriza ng'oli wekka, kubanga abantu abasinga obungi bw'onooyita mukwano gwo akufumiitirizeeko ayinza okuba naye alina ekimulemye ng'ate gwe okirina. Kati bw'onoomugamba ku kintu ekyo asobola okukikozesanga ekyokulwanyisa okukuggyako ekyo gwe ky'olina yajjuze wali ku kyatalina. Ne bw'otuulanga gwe ne weebuuza ku mutima gwo sengaawo n'obwongo bwo ng'otudde mu kifo ekikakkamu, buli kimu kijja kutambulira bulungi nnyo. Tojja kwetaaga genda kusaba 24/7 nedda. Golooza lwaki waliwo abasawo b'ebirowoozo. Ebigambo byenkugamba byagenda okugamba talina nti agenda kuwa empekeza panado, simanyi agenda kuwa kinedda. Abasawo b'ebirowoozo atuula bw'ati n'akutunuulira. Bw'amala okutunula n'atandika okukutunulamu nti kati ono bw'ati ne bw'ati. Kati gwe otandika n'atandika okubuuza ebibuuzo n'omuddamu. Kati bw'omuddamu ye waafunira ekirowoozo n'agamba biki ebyokkola tebiba bingi nnyo. Ekyo kijja olw'okuba nti gwe tosobola kwefumiitiriza ng'omuntu. Oyina okutuula ne weefumiitiriza nti nzaani nti nze gundi, yes njagala kubeera kino naye nkifuuse etya, naye ino kino kyaggwaawo nkikomezaawo ntya, bwe nfuna ekizibu nkikwasaganya ntya, nkimaliriza ntya. Omuntu ateefumiitiriza be wosanga nga yeeyimbyemu obwakabugu. Wano mbadde temunategeera basinga obungi. Teri muntu atalina stress ku nsi kuno. N'abagagga balina stress, abaavu balina stress, abatalina mirimu balina stress, buli muntu alina stress. Naye okutuula wansi ne weefumiitiriza, weewala okweyimbamu ogwakabugu, okwewa obutwa, okukola buli kintu kyonna ekikuleetera obuzibu kubanga weewuliriza. Teri atakola nsobi, naye ensobi gy'okola ogivuddemu otya. Ekisookera ddala osooka n'otologa nti yes kanzikirize ndi mu kizibu, naye ekizibu nkivuddemu otya. Kasita olikkiriza nti olina ekizibu ate n'omala n'ofuna engeri gy'ogenda okuva mu kizibu ekyo, tojja kwetaaga musawo wa birowoozo, tojja kwetaaga mukwano gwo, tojja kwetaaga muntu kimulala nnyo, kubanga osobola okwezimba mu bwongo. Naye bw'obanga tolina kigambo kya kwefumiitiriza, emiguwa gya layisi, obutwa bwa layisi, ebbaala nzigule 24/7, n'abafere bakulinze. Era abafere bafera nnyo, nkiddamu abantu bafera nnyo abantu abateefumiitiriza. Ng'abatunda coffin bwe balinda abantu abagudde ku accident, abafudde banene ba agent emulaga ku mocha ne ku malwaliro gonna kubanga bakimanyi abantu balina okufa. Kati n'abafere n'ababbi n'abantu bonna balinda omuntu oyo ayaggayagga nga talina kiddako okumwaniriza n'emikono gyabwe, batwale buli kimu ky'olina. Olina luumuyo, osobola okweggalira bulungi nnyo ng'omaze okunywa akakyayiko n'oteeka kwa music akaseeneekerevu n'osooka n'otuula ne weefumiitiriza bulungi nnyo. Abazungu bakola ekintu ekyo. Omuzungu ne baba mufumbo asobola okugamba bbawe nti munnamanyi nti I need some hours of break nga ndi bwomu. N'abasajja bagamba bakazi neetaaga essaawa nga 3 nga ndi bwomu, ne yeefumiitiriza n'amala nadda nga ateredde. Ng'ateredde weerongoosezza mu bwongo. Naye gwe atasobola kwefumiitiriza ogenda kwetuga. Ekyo ekikolimo kyolekedde famire yo n'abaana bo tewandi kireseewo singa obadde weefumiitiriza.
ate tolina bulamu bw'okwejjawo ky'ova olaba nti bw'ofa nga weetuze bamala kuyita poliisi famire erina okunoonya omujjwa idde ate akusaleyo ate bakole emikolo kubanga ekyo ky'okoze kivve omuntu tasobola kwetta ekyo mutamanya abasinga obungi ate kimanye mu bulamu waliwo okufuna n'okufiirwa kati gwe atasuubira kufiirwa nga gw'osuubira kufuna bufunyi eva lw'olibwa ku kizibu nga teweefumiitiriza ogenda kwesula mu nnyanja ogenda kunywa obutwa naye nga kimanye nti mwe abantu bannansi bannakabala musooke mwefumiitirize bifo nga temunnakola kintu kyonna kiki ekigenda okuddako okitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki njagadde nkole video lwaleero nga ndi mukakkamu ntegeeza abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga mu Buganda n'abantu ba bulijjo olw'ensonga nti abantu abasinga obungi temufuna budde kulaba video zino mwagala nnyo ebintu ebyonoonese ng'ate ebyonoonese tebirina mugaso tebirina gye bigenda kutwala ompulidde bulungi nnyo okwefumiitiriza kintu kikulu nnyo n'okwewa obudde kintu kikulu nnyo n'okwewala okuwaalirira singa ekintu kiba kikuvuddeko tosooka kuwaalirira nnyo sooka okyewemu obudde weewe tayimu otunule weetegereze olyoke okole ekintu kansookeku ekyokulabirako abantu bangi bali mu makomero omwo nga bali ku misango gye bandi tebasobola kukola kaljala kagenderye bakyala bannyabo bamaama namwe bataata nina ka video ke nalabye ak'omulenzi ng'akwatidde girlfriend we mu kikulu eky'obwenzi mu ggwanga lya United Arab Emirates nagenza okulaba omuvubuka agezaako okulwana taata ngenda kusaba ekigambo kimu obusungu bwe businza okusibya abantu mu kkomera ekintu ekikolwa kyokola mu ddakiika 2 kisobola okusiba emyaka 75 lwaki tosooka n'okkakkana faamu tulina enkola nti bwe mbanga mpula ekintu kigenda kundeetera obuzibu nsooka n'envaawo ekibadde ekintu ekyo ne neetoolamu obusungu kintu kibi nnyo naye okufuga obusungu kintu kirungi nnyo kubanga kitaasa ebigambo bingi nnyo naye gy'okoma okukozesa obusungu nti n'obusungu bungi nnyo abantu bangi bali mu makomera mu nsi zonna lwa kintu kyeyandibadde alowooza mu ddakiika 2 nti kino kankyesonyiwe n'akikola n'akomekeza omulamuzi amusiba emyaka 75 osanze boyfriend olwo omukazi obubuusa okutta ejjambi okutta akamba omutemye that is a murder case bagenda kusiba life in prison for what abasajja gye bali mutunuulire nga mistikolo tambula ogende yes kikulumi osanze mukazi w'ombwenzi kiki ekikwatisa ejjambi yo temu mukazi w'omusajja mu ddakiika 3 bagenda kusomya ka 75 fumiitirizo ge no kibaddewo kitwala nge tambula oveewo mwewala ekintu kye bayita okusalirawo mu busungu mu ddakiika 2 eddakiika 2 zijja kusomya ka 75 manyi mulumwa nnyo ate mwina kye mutamanyi kye bayita ebbuba ebbuba bw'owuliranga omuntu wage nti ayina ebbuba oyo abeera mutemu kubanga tosobola kusaanyawo kintu ky'oyagala ebbuba bubeera butemu so mwenna mwetaaga ekintu ky'okwefuga kye bayita self control mu kintu kyonna ky'oba okola weetaaga kye bayita self individual control we controlling emunda newankubadde nti embeera eyinza okuba nga ekusoomooza you need self control oba individual self control ku kintu kyonna okukola decision mu kaseera akabi kyova olaba waliwo mu bukulembeze obw'enjawulo mu bitongole waliwo kye bayita crisis management nga managers baleta ku managinga crisis obutaba nkobeera mu company mu office mu ki nga bo batulawo nasooka nga kino kirigudde tugenda kukola ki ABCD kati naawe
oyina okubeera nga we controllinga ku nsonga ezimu bw'ote controlling ogenda kufa bagenda kukusiba ng'olw'ensonga eddakiika 2 zisobola okuviirako kusiba emyaka 75 oba nawe okutemako omutwe naye ng'ekintu wandibadde okyesonga mu ddakiika ezi 2 okwesonyiwa kintu kikulu nnyo okwesonyiwa kintu kikulu nnyo ne bw'oteesonyiwa munnange oba okomekkereza bubi abantu bali eruzira lwa buteesonyiwa abantu bali eruzira lwa kukozesa busungu bwa ttumbiizi mu video gye nakola oba ku lwakusatu nakola ekigula lujji ne mbagamba ku nsi kuno toyinaako kintu kyonna ebintu byonna tukozesa bikozese okutuuka ku ssaawa eyo ey'oluvannyuma katonda kwe yakutondera nti obudde buweddeko olyoka ogende kaabeere mukazi wo si wuwo katonda yamukuwaako n'akadde k'ogenda okuwangala nako obanga mwawukanye obanga ye afudde obanga gw'ofudde yensonga lwaki nti omukyala bw'aviirwako bbaawe badde mwe mukwana n'azaala yensonga lwaki nti omukyala osobola okwawukana n'omusajja n'oddamu n'okwana n'owasa that means it's a process so bw'ona omanya nti buli kintu kye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo tokirinako ownership mwekontrolinge ku bintu bino ebyensi mugende empola gino emisomo bagisasulira ssente okubasomesa ebintu bino ku nsi kuno tolinako ownership ya kintu kalibe ettaka nga waligula tolinako ownership ogenda dikozesako for a period of time bw'onoofa abasigadde bagenda dikayanira n'abaana boozadde nabagamba nabo si babo batwala just lineage y'okujongerayo ng'oyagala okumanya nti abaana si babo okera ku makya omukuba omutto gavumenti luno omanya nti abaana ba gavumenti nzize mbasomesa ebintu bino mu Kigula Lujji era eri abantu abajja ku videos nga bagalako Kigula Lujji kyokka. You don't own anything on this planet Earth and you don't lose anything on this planet Earth. It's just a process. It is just a process. Buli kintu ky'obeera nakyo kyo oyina time nga kirina okuvaawo oba okukuvaako. Toyina ky'olinako obuyinza wano. Yensonga lwaki n'oba oyina guloofu olufa ajja tyaga nti n'abaana mutwale waabwe ku bijja. Lwaki tabakuzika mu kisenge ekyo? Obadde okuba abantu amasasi n'otwala ettaka biki bakuziika ku 4 ku 6 ettaka within the period of time balitutte abalinako obuvunaanyizibwa bagenda oditwala. So mukendeeze mwe controlling ensi tekwemazaamu teyina kyamaanyi nnyo. This world is nothing and we are nothing on this planet Earth. You need to control yourself and you need to be happy 24/7. Whoever makes you annoyed mugambe munnange sirina budde bwakunyiiga ensi tenemazaamu sime kigenda kubeera wonca. Tolina kyolina ku nsi kuno. Tolina. Buli kimu kyabagamba mukitwale nti tolina kyolina. Buli kintu tukozesa kikozesa okutuuka ku kisawo tulina okikomya n'ovaawo n'okirekawo. Kyovula be kikyo kyolina y'emmere gy'olya n'emmere gy'olya siyo kubanga ojja genda osala ebyayo ekuveemu nayo siyo. It's a process ojja continuinga ng'olya. Bia gwonyo ojja mufuka every day every night omufuka of it kubanga tagenda kubeera musiwo. Kyovula nti omukka time bwetuuka bakutute mu ICU. Omukka guli gw'ogula ogwa oxygen 1.5 per day ng'ate guno osagwa bwere you praise the Lord you pray the Lord about that. Kubanga ogwa ICU go 1.5 each and every ogwa ICU ogwa intensive care unit gwa 1.5 million n'ekitundu buli lunaku. Ne guno gwa Katonda gwa bwerere ogussa mpaka olaga nti Yunusu nkwetaaga n'oddayo. Bwe munaamanya ekintu ekyo mujja kubeera abantu beetowaze. Mujja kufuna emirembe, temwetaaga kugula make-up, teweetaaga kugula ki, onyirire nedda okunyirira kuva mu mutima nakwewummuza. Okunyirira kuva mu mutima nakwe ne bonoogula make-up owakajjansi crazy simanyi owaani simanyi fa. That is nonsense. Mutima wekakkanye weewummuza omanye ensi woogirabira.
kyoliddeko otulo towebasse mikwano gyonyumya nagyo n'osanyuka ebyo ebintu bye. Naye I own mansion land simanyi millions of money on account. Nina ssente